Adam Kungu mu muzindalo gwa radio yo 1-on-1 mu kizungirizi ne Honorable Lutamaguzi Semakula ombaka wa parliament awo abantu ba Nakaseke South abakulu oluvuganya government kibiina kya National Unity Platform abawonyo wano okwongera okubeera nga atwa endaba ye ku bintu ebingi nga bwe biri mu ggwanga abamu ku bakulembeze mu NUP nabo balabiseko jo mukoti Honorable tukwaniriza assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Ku musiramu sebo neyanziza nnyo omukisa guno gompadde amakya ga leero ne radio 4 nzikiriza nsooka okubuuza ku bansindika mu parliament abantu beekasa ngombe mbalamusizaako abese muto Kapeeka Nakaseke mwebala okukola nkimanyi nti okukola kyekimu kunonosa ffe nga bannansi ezigenda okutujja mu bwavu kuba ne bwabeera President Robert Kyagulanyi era nga ze yeetaaga okusanga abantu benga buli omu ali very productive. Njagala kusaba General Katumba Wamala tulina okusomoozebwa kunene nnyo okw'ekkubo lyaffe erya Kapeeka Nakaseke paka w'obulenzi oba w'obulenzi Nakaseke Kapeeka waliwe bayita ku standard ze mbadde njagala kwekolerawo naye badde nabo kwekolera tuleeta emotoka bino birole amayinja ga malamu ne tuyiwa wa at least emoloka ne zibanga ziyita kubanga emabegako eri emoloka ezigenda mu industrial park nga nkaaga zatubira mbasigulawo ng'okulina na faamu ya Kadaaga ne zitubira standard. So njagala kubasaba mutuyambe sebo General Katumba Wamala mbadde nkunoonyaako kuba ntuula kakiiko k'ebyenguudo n'ak'amasanyalaze mbadde nkunoonyaako sebo ennaku zino ku byenguudo otuyambeke kuba lyaffe erya Timu na Lugogo President Museveni bwe yali eyo n'afuna information yagamba aba UPDF ya engineering brigade bagenda kubanga balikola naye tetunalaba kiriwo. So njagala kutwala omukisa wiiki ejja noonye kubakulira engineering brigade okubanga batukolera Lugogo oyo kuba bagamba tewaliwo sente directly naye abasirikale basobola okubanga bakola. Abantu baffe njagala okwongera okubasaba okuba vigilant ennyo ku mbeera y'amasanyalaze gaffe. Waliwo gurupu z'abafere ezijja ne zijjako amasanyalaze ne zibba waya. So abantu mbadde leero nkyanoonya ku manager lunaku lwa leero abantu beekanyogoga mulina okubanga mudizibwako nabe nakatandakira abantu b'omukyererezi ndooza mwe transformer yamwe mwagifunye wamu n'abe Namasinda transformer yamwe namwe mwagifunye. Bangambye nti waliwo gurupu z'abafere ezijjeeyo ne zeerimbika ku bintu ebyo nga bizze. So njagala kubasaba nkimanyi nti abamu mwagala nnyo ebyobufuzi bw'olengera transformer ng'ezojja ne weekubisiza ebifaananyi no properties tubasaba muleka abakulu bakole emirimu gyabwe. Njagala mu kaseera kano katono nnyo okukubira abakulu abali mu gavumenti omulanga ebitundu ebisinga abantu nanga muntu bazibalemeseza okuzifuna batunda ntunde babasaba sente okwewandiisa ofuna nanga muntu. In many areas of Uganda not only Nakaseke abantu abasinga babasaba sente okusobola okufuna nanga muntu. So nanga muntu is a right okufuna nanga muntu is a right not a privilege, is a right. Kakati mwe mubanga abakulu abali mu government minister wa internal affairs ne bala DCs muyambeko abantu okulaba nti no bafuna access ku nanga muntu. Fenga parliament twayisa sente enanga muntu zibereza bwerere n'ekituluma nnyo okulaba nti bantu babasaba sente ate ne babivaako ne bagaaka tugende oba enanga muntu za sente naye nga tewaliwo kintu kyonna kisobola kukolebwa. Sebo neyanziza nnyo ajo omukisa guno gompadde amakya ga leero nkimanyi nti tuli mu biseera bya bufuzi tusaba abantu baffe okubeera very vigilant. Abantu bangi bajja mu byofuzi ennaku zino n'atasaana kubeera ku lukiiko lw'omuluka nga ateesa n'olabanga naye ayagala bubaka bwa parliament n'atasobola kuweebwa mukisa kuteesa mu lukiiko lw'okwalula abalongo naye omusanga asaba bubaka bwa parliament. So mubeere very vigilant. Abantu bangi bali eyo kubanga kati ebyofuzi bifuuse mulimu kakati ate abasinga abo boolaba Baganda wajja olowooza most of the Bagandas are being used as mediocres. Abazinga ku 121 you may find that almost 75 ku 121 nga Baganda. Waliwo ewunyiza lwaki nange neewuunya lwaki ba mediocres babeera wano mu Buganda abasinga
Why do you think they are used? No, some of them are sponsored by Museveni directly. Museveni yes sponsoringira obubinja bwe era lunakuliriza ng'oline Gasumba Sabavandimwe ngakuliriza wano nga jeyo enaka zanga akatambi kange kenayogeredda bino bagata ku social media era kyanewunyisa nnyo ku myaka gyoyo Gasumba okubanga tasobola kwawulawo bwe baali balonze Honorable Kasule omumanyi ow'Enansana ne balonda Honorable Okero. There were 4 commissioners that had been appointed to be the commissioners, but they are formerly on NRM ticket in parliament. Nempisa statement nga nempisa statement nti bano babe balonze bano agenda okuyimira will be the centuries full. Kakati ya mukuru waliwo mukuru mkifumbega kakati nti anakola taja kuba full of the century era omuvubuka weni BS yakakwata ngandi ku parliament mvuka weni BS anti-kati bali balonze ba commissioners 4 commissioners nga ba commissioner bakachiko kebyokulonda expired date yabo yali weddeko bano bali ba NRM bali balonze kati ne balonda by that time ne balonda ba they were all of them were former MPs nga bagwa mu kalunga be NRM nga balonze wali eri nenga tebanaba announcinga. I think you remember yes, that time. I do. Kakati ne bampita okunkolako interview nengamba nti bano baba balonze nga bagenda kuba approving nga nayimirira okubaka parliament to be the full of the of president ajja kuba full of the century. Kati waliwo omukulu omu mu State House omu kubambega abamanye mu State House. I have some information nakakola mu kakirika ako nakatambuza nyonyo, but even some fools are still following that good. Did you say it? No, it was some time back. Yeah, but you said it. So bachu katebachaliko. Anti ne baba dropping. Okay, katebaliko Bobe Siga. Ne baba dropping. They were all NRM card former MPs yes, in they parliament. Were era nali nabo if you oboli wa mauli wa mazima twali nabo mu parliament ne bagwa ne batakoma nga bona be NRM bali balonze ba commissioner. I remember kwaliko oba ne muchala Seninde kali akananka nga bagundi bona nempisa statement, but every fool is ever promoting that thing. Yes, I know, but what I'm asking, babali mukachiko yokulonda kati has that statement jewaisa change nti yachuka? No, kakati statement yange toja attachinga kubaliwo. I had made my statement basing on the commissioners who had just been appointed, but they were all dropped. Ndozo chijukira. I remember. So when I see some fools following that, kati ebyo Museveni abibateerawo na buno obubinja bwe buno bwa deployinga buba malemu amanyi titemugenda kwesimbawo, just like ngabo labaluno olukunkumuliro abajjo kwesimbawo. Most of them are sponsored by the state, by the regime yeba wa sente. Era gwe Museveni kyagala okuteekamu gwali eyo nange nti tuzira okulonda ye yali agenda yaabwe kubanga bo era bo kitunulidde agenda nono Sabavandimwe Gasumba gwojaza wano anti wabwe bwabachaliwo ngazanyo obutambi bwange wano n'omukiriza nze mbawendi no gwe tosobola clarifying. You don't know the statements zenakola because I was interviewed by NBS by so chikumi abiri muomu bona bali sponsor. No, mejale kulika abali kumulamwa nga babiri oba basatu abali kumulamwa babiri oba basatu. Some of these chikumi abiri muomu abantu nga chikumi abiri abantu nga chikumi nga 15 state ye bataddewo babebe wali nga amalindirizi nti singa bano bazira okulonda mujje empapula and Museveni no start ezo ze tricks ze zabadde atekawo. Kati feno batupampalinga nti Museveni ataddewo okulonda kwa kufana kuona naye bano bakulaga nti temuyingira mu kulonda okulonda mukuzire. Twagamba Museveni tetusobola kuzira kulonda kubanga okulonda kuno yegenda okuba the turning point of our country Uganda, believe it or not. Tetusobola kudda eri waka ne tukeera nti abavuganya Museveni abamuliko pembeni ngojeko obubiina bwe buno bwa sponsoring buno nga kati bolaba eno mu DP kati yagifuga direct era unyasanyuka nnyo bwe yayita Honorable Nobert Mao Mwami Museveni akyale mu mamuka ga Uganda nayita Nobert Mao namuga gogenda okutaputa byenjokera nagamba nti DP tesobola kubaawo nga Museveni taliiwo
nga yataputa kakati n'obubiina buno obulalala buno bonna bolaba obufokasinga ennyo ku mirimu activities z'NUP okusinga okufokasinga ku bulamu bw'abantu okulaba nti tubukyusiza tutya embeera y'obufuzi naye ng'olaba bufokasinga nnyo okulumba abakulembeze mu NUP bufokasinga nnyo okulumba activities ezigenda maaso mu NUP bufokasinga nnyo okulaba who standing where in NUP obo bonna obubinja buli highly sponsored and indirectly sponsored by the regime or state house kakati mu budde buno Museveni yali alowooza nti ffe tugenda kuzira okulonda gwotera okukyaza ba state agency state honkozi state apologies regime apologies regime honkozi regime dwarfs bono bakyaza wano naye agenda yaabwe yali yakulaba nti tuzira okulonda nti fe statement yaffe egambe tetugenda kwetaba mu kulonda ya very sorry let me announce it today tetusobola kuzira kulonda kuba kuno okulonda we either remain with our country or it breaks in two parts. Museveni yagamba mbu ye bw'aba taliwo ne deputy eriwo mawo n'avunula mawe can imagine abasajja bane jogole bakola omusajja mawo kusoma kwe ne experience gyalina you are just used by the regime to that extent nti bajja ne wamwe gyozaalibwa head of a political party omusajja n'akuvunisa ebigambo just because olw'olubuto n'obanga olina okubyogera oba oyagala nga twekakati nabano ffe tetwewunyiza nnyo n'abagenda okwesimbawo bayinza naye bw'olaba abantu abasoba mu 120 honorable okyasobola okuyimira noga nti mu Uganda temu demokrasiya Mwami Museveni tavuganyizibwa you have more than 120 people vying for the number one seat in the country. Kakati gwe mukutegeera ko democracy omufunulira kubagenzo kubajjayo mpapula ku electoral commission okwesiba kwa president. Elections are one of the main components as a democracy. Yes, these are people who want to participate in an election. So participate kati gwani akugambe nti whoever picks a form will participate. Just like last time 99% never went back. Ali mukuzanyibwa abantu baluzinze hope in this country batandise kuzanya buzanyi katemba wali n'atasobola kulembera LC1 namulabye na yajjayo olupapula mbwagenze kwesimba kuba president. Anyway eggwanga bwe libanga lituuse bwe lityo America yemu ku nsi eziri mu democracy ne India naye ne bakusanga ngabo bibazza bonna baali badde babakwata ne babuuzya tukeberere ku account oba wali okutteko ne milioni 2 eziriko ebyofuzi byaffe mufudde byakatemba kakati ebyofuzi bifuze byakatemba abasajja eggwanga balituusizaawo nti Everett Tom and Dick alowooza nti bw'ogenda mu byofuzi yeri obulamu kyovola banakugambye nti olwaleero osanga n'atasobola kuteesa mu lukiiko lw'omuluka naye asaba bubaka bwa parliament kubanga gwokimanyi naawe nti mwenaalemu obubbi babutongoza kalicha yaabwe era president kabuvumirira nabuvumirira atya eyabadde akuba enduulu nti ne mu state house ne bamubba yakubye enduulu nagambye ne mu state house eri yagambye akatandika ina wa nganti ekiri eyo n'okwagala okumulaba ebbaluwa yo ng'oyagala tukewe wa Museveni olina b'osooka okuwa ekido olina okuba waayo ku kido okulaba omukulu naye kyagamba abadde tabimanyi nga ffe abali eno tubimanyi n'ekyo kyatwewunyisizza ate kimwewunyisoloza abadde takimanyi nti basaba takimanyi. So you want to tell me nti Museveni is too much is so busy tamanye ebyo bigenda maaso ng'amanyi noweni UP ayambala akakofiira akamyufu Museveni asobola okumanya nti NUP ekola parade naye n'atamanya ababbi be ba mu state house. Ababbi abatate ne mu state house no mu state house ba Luganda lwe abamukola abasinga omukolera ba Luganda lwe abakola mu state house. Can you access state house nga tomulinako Luganda? Banji. So is ngani. For example, former PPS Kenneth Omona yakola naye banga musajja ava mambo keri. Olina oyo Omona abanga olukoba ku gaali. It doesn't matter. Kirunda akolayo ki? Kati oba batuuze eri ku bufomu ebbali ne bamuteekerawo ng'atuula kafomu. I'm talking about the inner circle of state house. Gyakaabe mutuukako nga ye mukolera decision abajja okumulaba. Twogera kuba state house ng'oyogera kuba Kirunda uzi Kirunda. Ku Radio 4, Radio 7 ne Radio 8 Adam Kungu ne Honorable Lutamaguzi Semako. State house kye kimu ku bifo ebisinga obutono. Bwe basobola okubba president w'eggwanga n'ojja naawe ne weekubira omulanga mu public nti n'ababbi gye bali mu state house. Kati fo oyagala tukolere ki? What do you want me to do if you have thieves in state house?
Ndiye nti baba kwata. Who like who wabalabyekawe ekifaananyi luli yajjambu ku kisaawe ky'ennyonyi eky'Entebbe n'alagira mbu abaliyo bonna babagobe mbu abadde takimanyi. So if you a head of state nga ne ku kisaawe ky'eggwanga International Airport n'owafuna ekyekango n'olagira bonna babagobe nti abaliyo babaleeta ba Luganda bakona ba mikwano kati oze mu State House, then what about other state organs eziri obubbi obufumbekeddeyo? Atenga nawe ayogera ku bubbi, you are not to say nenga bayola kubaki nala bayola ba Civil Aviation Authority wanafande tom magambo bayodde yoda. In fact no musajjo akulira Civil Aviation Authority. I have interacted with him nga ndi mu kakiiko kanga ka parliament aka physical infrastructure ye mwami gundi is one of bwe ku basajja abali competent. Era nze nabatunulira wali eringa bamwe bya something like that. Is a very good man oyo musajja gundi wa Civil Aviation Authority oyo. Musajja ategeera. Kujjako wali recruitment nga bwomanyi nti omukulu kati yajjawo formal recruitment kati baleeta ba Luganda bakona ba mikwano. Nobeera mu ggwanga nga ba CEO b'ebitongole byonna nga bava mu kitundu kimwe eky'eggwanga. Ayogera ku Fred Bamwesige. Bamwesige is a very credible man. Nze njogera with the authority kubanga mbadde interactinga mu committee yange ya parliament. Bamwesige, the head of Civil Aviation Authority, is a very credible man. Nze ne bwemba sikanya na is my political affiliation nze, but is a very credible man. Ali ngono omusajja wa National Water bya Mugisha. Mugisha is a very credible man. Nkutumiddeko boss Mugisha webale. Oyo musajja akola era naliko Nigeria Abuja nga baagala kumubba. Naliko nagenda mugundi yafe nga bagamba they are looking for possible payments baje bamujeye no kubanga abamu tebakimanyi ekimu ku kisinge ekizibu ekinene nnyo mu Nigeria mazzi mu kibuga kyabwe kati nga baagala abalage sisimu zeno wadazi kati fande tomu magambo ina yakoze oyo simutegeera bulungi kakati mu government eno ne bwakubadde bano be bajjawo formal system of recruitment nti baleeta ba Luganda bakona ba mikwano ne mutuuko ku recruiting abasirikale ab'Nakaseke atenga mubajja ntungamo abasirikale banje n'aba police be mugenda okurecruitinga mu district ye Nakaseke atenga mubajja ntungamo naga bagenda district ati nkimanyi nti owentungamo alina kuba wantungamo ne bw'ojja owentungamo ate n'omuleeta Nakaseke n'otusirwaza mb'oli recruitinza abaana b'omu district ye Nakaseke naye ng'oleese beewa mu ntungamo balina bye biriyo era ne oli speaker yakyogerako naye ewaabwe speaker Anita Amongo nono omukyala w'ettololo simanyi ani oyo omukyala woman MP wa Ttololo naye najja nga akuba omulanga. So kakati Museveni kase yateekawo eno system nti government agibuildingira ku ba Luganda bakona ba mikwano najjawo formal structures ezaali recruitinga nga abantu mu mirimu n'atandika kulonda no kojjawe simanyi kazini we baani bonna n'abawa ebifo ne babba with a lot of impunity ne tugenda nga mu kulonda ne bateeka billions ze sente mu bululu n'obuuza bano bo sente bazijjawa nti ati omukulu yaba open check babbenga bebaagala n'ateekawo bukiiko butalina makulu buntaddewo simanyi IGG kati IGG oloza basobola omuddamu muwa contract yatugamba IGG trillion basobola okuddamu muwa Betkamya basobola okuddamu muwa contract tebasobola kumuwa kankuwulireko yakwata ku babbi Jogamba kwata kubabbi yakwata kubabbi yakwata kunono yabwe yalowooza nti bw'okwata kubabbi bw'oba oyagala abasajja bano bakukyawe kwata kubabbi baabwe. Do you think babba nti babbira mu kyama tebamanyi lwaki office bagiteekawo no kati bagiteekawo ng'ekiguumaaza nga bw'osanga omuntu nga yambadde ekikooti mu ddungu ne president Museveni yakowa babbi chokola yateekawo State House Anti-Corruption Unit ebyo biguumaaza kukwata ku ebyo biguumaaza tuyina Anti-Corruption Courts kati gwe kankubuulireko katononye oyina State House Anti-Corruption Unit eyambe ki oyina Anti-Corruption Courts ekoleki oyina IGG ekoleki oyina CID kati kankubuulireko IGG bamutwalira report yaffe ya parliament ey'abasajja abeegabidde ettaka ly'enaggulu. Museveni yagobawo abantu abo nabe yasangawo ng'asse wano n'agamba agenda kuteekwa gye bayita satellite city ne bagoba abanaku ne bateekerawo n'ebifaananyi byakane ezigenda okufaanana nti ababadde bagenda ba compensation then babakire ba-accommodating ne kalina nga zize owayitawo akaseera n'abeebasa n'aleeta kati groups ziri wali zigabanya ettaka eryo zifoominga bukampane
naye nga they are individuals baforminga bu company bwe baze batemera ketake liri enagulu kati bagende YGG n'alagira oyo Betty Kamya n'alagira nti wabeewo ekikolebwawo kumba akwata abasajja munaka ne batuuza mu kapalamenti kaabwe ek'ekiro omanyi baba tulina parliament ne balina kapalamenti kaabwe waliwo kapalamenti but they have okaise kapalamenti ak'ekiro they have a monarchy parliament ey'ekiro gye batuuza ne basalawo oyo kungu tumugyewo oyo tumupromoting ono tumuleete wano ono agende mu komera yadde talina musango lino ettaka ly'egindi tulitwale kakati mwana we mubyogerako bino mwogera ebintu ne mulowooza nti you are discussing issues nti waliwo ababafaako mugambye mu parliament yabwe yekiro bino byogera biri mu nsi ki biri mu Uganda biri mu Uganda erimu omukulembeze akuba enduulu nti mu State House naye bamubba naye yakulira intelligence units zonna ez'eggwanga yakulira ISO ESO MISO PISO WISO KISO NISO TISO byonna yabikulira naye ng'akuba enduulu munange mu State House banziba ababbi babano 40 years in charge of the country nenga tasobola akubira lutamaguzi kati nze nzije nkukolera ekinga lutamaguzi ngende nkuleetere futu soja atandika okukwatira ababbi abo ogenda gye futu bigere wali ekavule ngende nzije futu soja ekavule ajja akwate ku babbi because we told these people that as much as mwe mulowooza mwatuuka mu bwakabaka ebiseera bigenda kutuuka obwakabaka bwammwe bukome kakati tubadde tusoma wano mu byafaayo mu generical movement of the world or Uganda 1966 omanye ekyaliwo 1966 omanye ekyaliwo 1986 omanye ekyaliwo we are entering 2026 omanye ekigenda okubeerawo nkugambye tunuulira generical formation of this country 1966 omanye ekyaliwo Buganda crisis 1986 omanye ekyaliwo Mwai Museveni ne bawamba obuyinza b'Abannayuganda 2026 omanye ekiriwo 2026 you know why this is panicking generical formation political formation etandise where's the panic kati panic jolaba ekabya babbabu n'asiita ebigere nti nja kubyogera n'omugamba bulijjo oliruddawa nja kubyogera and you bajanalisa abakyaza abasajja abakulu ngabo ababadde mu government nga tukuba enduulu nti omusajja ono awamba ati abaana b'ensi n'abaggalira mu makomera nga bateekako ebisango sanga ate najja eno maaso gammwe ne yeetukuza nalaba n'ono omusajja Rakai captain rather afande Kayanja General Eri Kayanja naye ng'ali asiita ebigere banzibyeko akalu ne tumubuuza buli gwe baateekawo n'oteekawo ekibinja kya Wembule ekikwata ababbi siyo yakuliranga ekibinja ekikwata ababbi mu Uganda yakuliranga ekibinja ekikwata ababbi mu Uganda ate bamubbyeko akalulu ngoyogera n'omegeza nosanyuka kati twabagamba ngabo ndi bana abasajja bwe bakuleeta ku mmeeza n'otuula nabo ne bakungera ne ku kifi oliyeko anti namulabye akaaba gwe yakwatanga ababbi b'emmundu olemu oti okwata ababbi b'obululu gwe yakuliranga jeno ow'amagye eyakuliranga operation Wembule ekwata ababbi b'emmundu n'obayiggayo n'ebisosonkole n'obijjayo olema oti okwata ababbi b'obululu n'otandika okuba enduulu nti biro si bye byatulwanyisa ani yakugamba nti bwe baali balwana wali part of them naye teyasiista bigere nga bw'ogambye anti ffe mu Luganda tulaba ebigere obisiita mu mutima ng'ogamba olaga esimanye ebisago bye wafuna simanye wakolaki yalaze wana amasasi bwe gayita olaga amasasi bwe gayita amasasi bagakuba teri yakutuma mu nsiko wali ogenda kwerwanira na kulwanira bukundi buwambye eggwanga singa otuuka n'olaba suffocations banansi ze bayitamu basajja mwenga abantu bababbako ebibanja bye bababbako ettaka mu byalo eyo ne bakola obwakatonda nga tokyasobola kufuna mulimu olwaleero tudde nsomye mu mawulire aga gavumenti nga bagamba nti tokyasobola kufuna mirimu ku district batunda mitunde ku district jonna kakati bwe baba emirimu gy'oku district bagitunda ate gino egy'omu central government nakyo bagitunda ne mubeera mu ggwanga nga buli omutamanyi kiddako ne mugenda mukolu kati weera bwe nalabye omukulu oyo Francis Babu nasaasidde nnyo basajjamu abali mu kibiina ky'NRM naddala mu abasajja abakulu ng'ogyeko waliwo akabinja akabbe nnyo akeesigula naye twababuulirako ne bw'oba wafuna ekizimbe mu Kampala n'okifuula wooteeri oba nga kyali kya gavumenti immediately Museveni olugendo olina okukizza osasule ne ssente nange nsanyuse nnyo bwe mpulidde ebigambo bya Mwai Museveni ffe tuba tubyogera nti abasajja bano babbi
nga muga tubawaayira naye chifu kabona we naale mwavudde onaga bano babbi ate n'agamba mu muwala we yamubuulidde oba ayagala kumulonda nga kati ayiseeyo mabega nga ayagala kumulonda yabaakulira iso nga yabaakulira iso mu Uganda nayiteeyo bwate kati tubadde tukusaba ssebo mukulu Museveni olw'okuba nti muwala we yakuwadde amawulire agababbi mulonde yabaakulira iso oba omufuula jiji kubanga ndabye weetooloola mbw ate oli simanyi kale kyesimanyani gwe walondera abantu bono bateekawa yulukulutteddemu gwobamanyi bategeera bulungi nnyo naye kitwewunyisa nnyo okubanga ne head of state naye awanjaga nga ffe abali eno kati ffe tukole ki abalimi ba Lumonde bwakuumibwa emmundu alina ebitongole bya intelligence ebya buli kika alina kamera eza buli kika alina embwa eziwunyiriza buli kika ne pusi za state house ziwunyiriza ababbi naye okulaba nga ate sisimu yonna abantu abamu abasinga abatakimanyi NRM government ya building wa kupirazi za bubbi okuviira ddala mu nsiko tosobola kubwa eliminating adetu ki ayota kino ekisuwa ekinene nnyo bw'okijja mu mutima omuntu aba afa obubbi ayota yaabwe kati yogera kuba state house ate n'ebbali mu bitongole ate obuli mu minerals z'eggwanga kuba kati waliwo abantu abasayininga contract individuals mu government ne batwala obugagga bw'eggwanga obw'omutaka nga sente zonna zigenda mu nsawo zaabwe kati abo tubogereko tutya nakwatibwa enyiike ennaku ezo abakulu nga bazze abakulira eggaali y'omukka bazze mu parliament ne bagamba ebigaali by'omukka bye baagula tebijjaako ku butrain ku bulweiruzi tebujjaako mwate bali bagamba mu tebasobola kubiddizibwa abaabigula mu ggwanga nga bakozesezza billions of money ze bakamula bannansi mu bwavu buno nga bwe bufaanana sonje bwe mpulira mwami Museveni nga awanjaga ababbi bangi simanyi muwala wange yaŋŋambye muwala wo mulonde abaakulira iso nga mutabani wa mulonda kati ye CDF era naye byayogera kati government mwagifula y'abaluganda bako n'abamikwano the rest are just onulukazi fe tubatunuulira kuba mu budde buno ng'ofuze emyaka 40 nga n'obubbi mu nyumba yo nabo bufumbekedde ng'ennyumba ye ejjudde mu state house ejjudde mu baaluganda kwasinalaba kati abo singa babatutte dda mugundi n'okwata abasajja batu beedi mutwe mambi bali eyo bamachete bani abatalina musango ne bana ababbi ate mwana wattu bagenda kuba promotinga bwe bafulumya babateeka mu bitongole bino ebirala so tulina okwesabiranga eggwanga bw'olaba omuntu abadde mu buyinza emyaka 40 ng'awanjaga nti bamubba ba senior leaders b'ekibiina bonna bawanjaga bubbi n'otegeka akalulu abantu ne babba emisala naye nga tolina ky'osobola kukolawo era nakwatiddwa enyiike bwe ndaba mwe ba senior leaders mwe NRM the likes of Babru nga muli eno musiita ebigere mutukaabirira we warned you mwajoyininga ekintu kye mutategeera gye kyava na mission yakyo bw'oyambuka mu mambuka ga Uganda abantu babe bakaaba ttaka bali batwalako n'ojja wano mu Buganda abantu babbyeko ettaka lyabwe lyonna n'otuuka mu government coffers zonna ssente bazibbyeyo kyo tebakulimbanga nti Museveni tamanyi babba ggwanga lino n'otuuka ku nnyanja abantu bafe abaavubanga ku nnyanja bonna babakuba amasasi enkya n'eggulo babagyeyo majege ga controllinga kati nalabye n'ettaka lya gavumenti ery'ekibira ky'Entebbe balitunze the same group kati wano they pretend olw'okuba nti bannansi abasinga tebategeera kigenda maaso they pretend to be fighting corruption or looting that while the same time they accelerating it bakululimbalimba wano titulwanyisa bubbi naye nga bapromotinga kino tukitwale n'obeera n'abantu emyaka 40 nga baganya okumatira ne bye balina emabanka bagajjamu dda ssente ebyapa ebyali mabanka babijjamu ebibira byonna babitemyetemye byonna babyegabidde ennyanja bazitemyetemye zonna bazeegabidde ebibanja by'abantu byonna babyegabidde mu byalo eyo ne bateeka obukundikundi obubasiriwaza mu bulubalwanya naye nga buli mu kubba ye kiki kye tukyasigazawo ye ekyapa kya palamenti kyo ekiri njagala kubuuza nja kugenda ewa sipiika mubuuze nti ani atereka ebyapa kya palamenti ekyapa ye Museveni ekyapa kya state house amanyi gye kiri
kankubuuse nga kaleeke gwogambye yakubiddeko tanakuga ekyapa kya State House omanyi gye kiri ekyapa kya State House kiyinza okuba kyalugenda sebo omukulu oyinza okuba tokimanyi nange nzikiriza ng'owaawiso underground intelligence network keberako kutya ye ekyapa kya Bank of Uganda weekiri ebintu ebyo kubuulira wano kuba mwe temumanyi kigenda mu maaso nakubuulira nze ndi waawiso tu investigatinga beyond borders ne tumanya kati olaba omukulu babadde bakubba kyekyapa kya State House omanyi gye kiri tuyinza okudda wano nga bakiteeka ddewa Manerenda ng'omukuba kungubo yakijjayo n'akiteeka ewa Manerenda ogenda okuva mu buyinza nga batugamba State House bagiteeka ewa Manerenda omuchina n'olwekyo nga Uganda temuginawo kemukyalinawo ze bayitanga Uganda House zonna we ziri Amini ze yaleka azimbye abasajja bano zonna bazitunze mu bubbi zonna Uganda House gye ziri eri London Trafalgar Square bagijjako ennyumba bagitunda naye wali bakyatemawo okulaba nti nabo batunda eyo Glasgow bagitunda ne bagibba eyo New York enyumba ya representative bagitunda ne tukyalinayo Uganda House n'ennyumba mwalina okusula Amini gye yaleka azimbye ey'ebbeeyi ennyo bagitunda ne bagitunda kakati n'olwekyo omukulu ono bw'ayogera ku bubbi nga n'obuli mu kibiina n'abo mu kibiina bakaaba buli omwaka aba mu kibiina ti buno obubbi sibulaba n'otegeka akalulu k'okusimba mugongo mu nsi yonna kino kyagenze ku likodi teri muntu yali abbye kalulu k'akusimba mugongo kujjako ab'ekibiina ky'NRM this has gone on record in the whole world bali mu kukaaba bali mu kulaajana bonna bali mu kulaajana alaajana mubbi ne gwe balaajanira mubbi ne gye batwala okulaajana mubbi naye ali bawolereza mubbi ogenda okulaba the system of thugs based on sagare based on looting ne buno obuvubukavubuka bwe batuma eno okubogera ne bogenda okulaba bubibbi bwe businga okubba buno bwe muwa omukisa ne bujja ne bukuwanira nti simanyi nga amata obutawe gagenda mu maaso nalabye ne Kiwanda atula ku sek member wa sek namba nnya nga gakabaga yo Kiwanda yagambye fuje lyamukoleddwako ewuwe obubbi obwabadde n'agasikira abantu kakati oyo yabadde mu liigi y'ababbi ababbi nga bateekawo liigi yaabwe kati wabanga part of the league abakabaki member wa Seko kabaki nga bakubye kubanga gwe member wa Seko kaba bululu kati ate president ya wa State House akaba akabira Lutamaguzi mbufe tumuwaba abakwata ababbi no ne president don't fuje bulungi kubanga yakugambe bonna nga bafumula kasobola kubafuma aleke wani kati aleke wani mbulira nti ono ye mutufu gwa sobola okuleka aleke wani kwabo otunulya system fe kitwewunyisiza ne boolaba abasajja abakuze mu myaka betwali badde tuwa ekitiibwa nti bano obubbi babulekawo nga bavudde mu nsiko naye babupromotinze paka mu bukadde batraininze abaana baabwe obubbi olowooza baani ababba eggwanga kati ne batabani baabwe babba ne bazzukulu baabwe babba ne bakuba n'obufaananyi nga bakutte emmundu ne bubakubira mu ngalo munalabye akalenzi nga kakutte emmundu era gambu kajja kunkuba ekyasa oba okuba mutabani wange that's what you are proud about kati fene tubagamba ati head of state wakuba omulanga kati nze nkole ki nze nga Lutamaguzi nekyo si kirungi that you acknowledge nti waliwo ekizibu no ate ekizibu kyekiriwa where is the solution we have thieves here thieves kati tukirize nti tulinga abali mu Vietnam oba Colombia kuba ebiseera byatuuka ene wali omusajja Escobar yali Escobar ali mu nsi ki Escobar yali oba mu Colombia yes ne bakkiriza nti badiringa ne drug cartels badiringa ne group z'aba drug addicts ne bakkiriza nti Colombia nsi yabayaga kati naffe tukirize nti Uganda nsi yababbi is that what Museveni has managed to do for Uganda the last 40 years ku training ababbi kuba Pablo Escobar kati tunalebe Pablo Escobar bobubbi wano bali banjaga Pablo Escobar we Colombia kati tunaba Pablo Escobar abobubbi wano nga Pablo Escobar abazino nabaziri olw'okuba nti ne kooti zonna muzimazeemu amaanyi tezikyategeerekeka kati natunulidde abagenda ku kibiina wali eri nga buli omu ayimirira wali Lwasande ayimiridde wali ne Ssekikubo Lwasande ng'ayimiridde ne Ssekikubo buli omu abuuza naye wano tunajja wa mazima Ssekikubo agamba tajja kujjawo mazima ne Lwasande naye agamba tajja kujjawo mazima kakati ne mubeera mu crisis
yensonga lwaki tubagamba eno bagita protest vote. If the president can protest in his state house n'agamba ati ekimala mubbi ekimala ate what about me the ordinary citizen. President oyo ali ku record okwagala okulwanyisa enguzi kuba twamulaba wano mu 2019 ng'akulembedde corruption anti-corruption walk. Okugoba obubbi batambula butambuzi tutambule mu butambuzi wa anti-corruption walk tujjukira. Okugoba obubbi batambula butambuzi. To create awareness. Abo bali mu exercises zaabwe. Create which awareness? Kunguzi. You should be action oriented. Not just speak about obubbi. Bakwata ba minister ono ba minister ki ba minister ki bakwata buno bukunkumuka lugolobi ebikyebyo minister lugolobi ebikyebyo talina tebalina kye basobola mukola ne kabe nandutu bamugamba Jessica tutekewo abantu bagira tubakulinga tewali ne bwe babatwala mu court. What can they do? Gokyali kwabo naye oli akugamba ekiri ku nnyanja omaye ekiri ku nnyanja. Omusajja ennaku ezo yatya mu parliament n'atugamba sente eziddaabiriza ekidyeri buli mwaka zigula ebidyeri 2 ebipya. Sente eziddaabiriza ekidyeri muntu waabwe omumunda yasalawo n'agamba gavumenti si ejja okuteekawo contract eddaabiriza ekidyeri okimanyi. Waliwo formal method gye bakozesa gavumenti n'etwala ebintu ne babiddaabiriza naye omuntu omu owaabwe munda yagamba ye yajja obiddaabiriza naye nga sente eziddaabiriza ekidyeri buli mwaka zigula ebidyeri 2 ebipya. And we are just sit there watching. Ne mubawo omukisa ne bajja ku TV ne bakugamba ereno government mwenga temwebuza where do these people get all this kind of wealth they have? They own square miles of land kubanga fe wafe gye bava mu Nakaseke. Most of those people who are enjoying Uganda today were formerly refugees or they were children of refugees. But I've never seen refugees who are more powerful than citizens of a country. It is happening in Uganda. Refugees are talking with a lot of authority. Refugees are taking over our wealth. Refugees are chasing away people from their land. Refugees are chasing away people from the lakes. Refugees are owning trillions of money while Ugandans are dying in excessive poverty. Refugees are money lenders in our country. Have you ever seen it in any country anywhere? Refugees? Yes, some of these people, 90% of these people, they were refugees in our country. They came as refugees or their fathers were refugees here. Ne batandika okumasqueradinga nga ba citizens ne bakyusa amanya ne batandika okwetuma regions gyolaba ne gye batasaana. Kakati bw'otuuka olunaku lwa leero natunuulidde Babu ono atufukidde Captain Honorable Babu nentunuulira Alhaji Abdul Naduli akasaka omumanyi nentunuulira Professor Gilbert Bukenya bali baseka nentunuulira Jeno Katumba Wamala bali baseka akaba nti ba mafias bali nentunuulira Jeno Katumba Wamala wamuulira koyo Jeno Katumba Wamala mumanyi bulungi. They always lost their children in such a manner ng'omuzadde yenna bw'atuula eri asigala akaba. Nalaba omwana wa Gilbert Bukenya enfa gye yafaamu, nendaba omwana wa Nadduli enfa gye yafaamu, nendaba omwana wa Gilbert Bukenya enfa gye yafaamu. Kakati lwe natunuulira owa Katumba ne ngamba naye olwaleero mukama wange ogenda n'obabuuza, do you know history? Do you know why we study history? Ebyafaayo mumanyi lwaki tusoma ebyafaayo? Abantu okuyigira mu byafaayo okulaba eggwanga lino liragawa. Aba senior citizen ne bafiirwa. Kati bwe nalabye Captain Babu ng'akaaba nange nja kubyogera omwana wange bwe bamuziika wali nenzijukira General Brigadier Kasirye Gwanga. General Kasirye Gwanga bwe yayogera. Is he living now? He's dead. We have lost so many credible Ugandans mu ngeri etategerekeke ey'ekifere ey'ekiyayi. Kati gw'ogamba gwe Captain Francis Babu ogamba nti omwana wo ojja kwogera enfa gye yafaamu ate Jeno Katumba Wamala owe wamulaba, owa Haji Nadduli wamulaba, omwana wa Gilbert Bukenya wamulaba enfa n'abalala. We have lost so many credible citizens of this country. Ne buli muntu asigala yeekukumye mu kasonda atya mbu vampire ejja kubeemulya. Kakati bw'otuuka mu kiseera kino nga buli omu atandise okweraliikirira munne, buli we mutuula ku mmeeza mwenna mugamba muli ba kibiina kimu. Kati
bobeera n'abantu kati beeyiwaga nakano tugenda kukabba aka generation era kye tuvudde tukugamba nti fe oba Museveni akalulu ne bwana gamba nti ballot paper zigenda kuba mu kamwa kagonya tugenda kuzijjayo katuje katana tewakyaliwo kirala ebintu byonna wansi babimalamu essuubi buli omu alowooza nti alina kuba MP abantu ne batunda amayumba ne batunda ettaka lyabwe ne basigayo ebintu byabwe they are running to go to parliament okuba n'omubuuza nti kiki ekikutwala mu parliament ate ekintwalayo twategedde nti mu parliament waliyo sente nyingi nti bw'otuuka eri bakuwa sente z'emmotoka miliyoni 2 mbwezo simanyi osobola okugulako kalina mbu ne bakuwayo n'ez'omusaala kati that's why people are running era nga politics bamufudde do or die business wetugenda for example akamyufu ka NRM no sikamyufu akulonda kwa SEC at the end of this month naye tuuli aliwo abakompuniti omusimbi guyitinga omusimbi gulina okuyitirira kubanga kati politics is a lucrative job gulina okuyitingana bagufudde politics is highly commercial wabyansimbi gwolowooze omulonzi bwakuyita nti jangu nga ndudde okulaba olowooza abayagala kutunulako mu maaso jangu otulambuleko abalowooza mbu omulonzi yampise ngende mbalambuleko mpitewo buyisi ng'ente bweyitamukolasi muba mwetegereze si bwe kiba abantu bakugamba tubaayo k'otuwaayo ebyejjinja ebusoga abantu batabukidde ndo Kiwanda honorable bali omunsi bagambye ze mutuwadde ntono those are the voters muina mmeka mwongere baba gambye bwe babuwadde kitono ubusente butono nga bakubira omulanga abeesimye omuseekeye n'alema abagenzi okuvisinga region nti mwenga mutuwadde butono compared to what you got from where omulonzi bwatuuka okugamba abo ba senior members ba party nabo ne bakwata ne bawaayo sente ze bajja okuvumirira ate ne bawadde ne baga nga mutuwadde kitono abantu abasinga tugenda ne tunenya Museveni yekka ne mwali mu kyewunyiza lwaki region zo ne singa kati njavu ebitundu byavu abantu beyongedde okuba abaavu they just wait for handouts tuwe yetano nze uli waliwo omukulu omu yankubira muvuzi wa taxi ye waffe Nakaseke nangamba wairuta maguzi NRM bazze batuwaddeyo 3 gotuwayo mmeka ne muga Seruganda netegereza yampuliriza bulungi akalulu okugulirira ako nakata sikaliko bondaba mu mulamwa nonda bwoba osima byenkoze nga lutamaguzi ng'osima ng'omubakawo nonda bwoba tobisiima tompa kalugwe lwaki owa omuntu akalugola banga byakola tebikusanyusa wabadde wakayita ennaku 2 nankubira nti ewasenga wange emazigo abasajja balumbye yettaka lyali kusaawa kiro na misana bataddewo ne kamera bawerekedwako abasirikale oyo mwennyini sengawo w'emazigo nti ettaka lye bali mukulisaawo ekyalo kiramba bataddewo ka kamera akabatiisatiisa ne mugamba nti naye kubakuwa 3,000 ezo tebasobola kudduukirira n'agamba nti ate kakati mukama wange ate mbajjewa sina gye mbajja bwe batuwa 3,000 ng'oli agenda gwe omulonzi w'eggwanga citizen w'eggwanga bootuuka okulaba nti omuwendo gwo gujjamu 3,000 ezitagula na hafu y'ennyama kyewuunyisa nagenda ennaku ezo mu kyalo eyo sijja kwogera ekitundu kya mu kyalo eyo ewaffe nesanga abasajja ne bampita basajja bakulu nga balinga 20 ne banga onalebo tukuyisa wano ne bangamba nti okimanyi nti okeera olunaku ne lukya n'onoonya siringi 5 ezigula ekibiriti ne zikubula n'olinda omukulembeze ozimusabe naye ne weebuuza nti ono omukulembeze bwe mba musabye 5 n'oli n'amusaba 5 n'oli n'amusaba 10,000 ono n'akola ki yaba azijjawa ng'ate ne gw'osaba naye alineera kweyiya yensonga lwaki olaba nti kati tuli mu ggwanga buli omu yeebuuza kiki ekiddako tuzaako ki Museveni agamba sivaawo he calls himself a modern day king abawuzi b'obunyama bagamba sebo olina okubeerawo kubanga tulina okulya abale tukyababuulira ebyo mutwetaaga peaceful transition bo batunuulidde kimu Museveni abawadde kyakookulya
oba eggwanga ligwa mu Nyanga, oba eggwanga ligwa mu kamwa ka Shaka, oba eggwanga ligwa mu kamwa ka gundi ka Weluzi, oba eggwanga lifaanana litya, bo kasita babanga balya. Era nsaasira nnyo omukulembeze mukulu Kyagulanyi agenda okukwata mu ggwanga lino Museveni ng'agenza ogenda okusisinkana okusomoozebwa okutabangawo, amakubo gaafa, amalwaliro gaafa, molofiber y'abakozi yafa, amasannyalaze gootebwako bagagga bakugamba mangi nnyo naye ate gwe gasinga okuba ag'ebbula ennyo road shedding eringa road shedding. Ogenda kusisinkana abantu be bagobedda ku bibanja nga bafuuse momboze. Ogenda kusanga ba senior citizen abayaaye ng'omusajja mukulu naye ng'obuyaaye obumuliko nga buli wakulamu mu bwati alowooza ono muggyemu kaki. Okimanyi ennaku zino tulina abantu nga bwakutunuulira takulaba ng'omuntu naye abuuza ono muggyemu kaki, ofunyemu kaki, akubaza mubaza. Ogenda kusinkana police force ne army force eziri highly demoralized nga basula mu biyumba nga bye mulabye bye basulamu nga n'omusaala gwabwe mutono nnyo. Ogenda kusinkana teaching force y'abasomesa nga bagwamu dda amaanyi. Osange university y'eggwanga gye bayitanga Harvard of Africa olwaleero ng'eringa secondary school ye Makerere. Ninga sinaba mukati mugenda kola mutya hono mu kutwala obukulembeze kubanga ogambye akalule musobola kazira. Ate tusobola kuzira kale. Ekimu ku kyolina okujja mu bwongo bwo ku kirooto kyo titusobola okuzirira Museveni akalulu. Ekibalo kya mukyani mu okutegeera. Ekibalo ojja kukiraba kubanga kati we tuli mu state of kwagamaya. Naawe tomanyi kiddako, n'abali mu government tebamanyi kiddako. Wali osuubira bababo okuba omulanga? Wali osuubira bannadduli okuba omulanga? Gw'olowooza omusajja nga Katumba Wamala omwana w'enfa gye yafaamu Jeno Omulamba musanyufu, omusajja nga Gilbert Bukenya omwana w'enfa gye yafaamu musanyufu, nadduli n'omulaba nga atambula enfa omwana we gye yafaamu, n'abalala bangi. Kakati we tuli mu state of kwagamaya. W'obeera ne head of state n'akuba omulanga nti bannange ne mu state house waliyo ababbi ng'alina buli kika kya buli kitongole nga ye komanda. Omanyi gwe bayita komanda ni chifu wa buli kitongole okukaaba nti newuwe bamubba. Kakati gwe twabagamba ngano nti abasajja bano bagezi bebeereramu. Akugamba Uganda is safe from border to border naye yatambula kajegereze nga bazikookinze nga bulwalaga kajegereze bazikookinze nga ne buli kubo lyalagamu basooka kuliggala nga tokkirizibwa kuyitamu naye olumala n'asindika abantu. Uganda is safe from border to border. You are safe in what? Are you safe in Heres ogenda mu ddwaliro tokyasanga eddagala lya bwerere? Are you safe roadwise amakubo gonna gafa? Oli najja n'enkubuulira nti n'abalambuzi abajja mu tourism sites za Uganda yekanungo okulaba ebisodde bayita Rwanda eri amakubo amakole. N'ogenda mu bitundu eno ebyebunyolo abanyolo babagobyeko ettaka lyabwe. Omunyolo abonaabona, omunyolo ali ebunyolo abonaabona. N'alabanga nga naye abagwira bagenze ebunyolo batwala ettaka. Abagwira bali wano egindi wano ebuluuli enakasongola wano wonna bantu bonna babakuba. Kakati ne abantu baweddemu esu babuuza yaani anaatuyamba ettaka balibba, sente zibbibwa, amalagala galigenze malwalo tegakyatuukayo, amakubo gaafa, baminisita bonna baliwo nga puppets. Nowa ministry naye nga tomuwa sente naye nga parliament eziisa. N'otuuka mu basirikale abakuuma eggwanga parliament n'eyisa sente nti buli musirikale ayongezebweko sente ate ne tufuna lipooti nti sente z'abasirikale zaabula. N'oyisa sente nti owa poliisi ayongezebwe sente n'olya nti baazibaggyeko ate ne baba forcing oziteekamu ekizoda saako nga teyeeyagalidde ate bw'atuuka okuzaakisesinga ate ne bateekawo obukwakulizo bungi. N'otuuka mu basomesa bongezebwe sente naye nga abasomesa bali mu mbeera mbi baga tewali sente. N'otuuka mu basawo bongezebwe sente naye nga agamba tewaliwo sente. Ogenda okulya nti waliwo ate eziweebeddwa peneti. Kakati bw'otuuka mu basuubuzi baffeeyo wansi mu byalo eyo baka aba properties abwe zonna ziri mortgaged eri bamanerenda. Bamanerenda bonna mu ggwanga boogera olulimi lumu. Manerenda we Nakaseke, manerenda we Ggulu, manerenda we Mbalala, manerenda we Kasokoso, bonna boogera olulimi lumu mu ggwanga and they are taking over people's property. Ekiseera ne kituuka kati nga n'abazadde fees batandise kumwewola mulooni. Radio 4. Mbeera si nnungi. Kakati twagala kusaba abantu baffe okubeeramu n'essuubi. Mukole buli omu asobole okubaako n'ekyakola. Nze ebiseera ebisinga bojje wange ebyofuzi mbibeeramu naye enkola. Era onsanga ku kampu Lutamaguzi nga tulima emmwanyi, tulima ebitooke,
tulunda ebire ebyokwekubagiza bibeerawo naye biba bitono bwe munaalindanga bwandawusi mujja kuviiramu awo abantu bewaffe Nakaseke baalabyeko balozezzaako mbaddenga n'abantu bangi ababogera ebigambo bingi naye nabagenda nti President Museveni yabadde Nakaseke yabalekeddewo ki nti alambula kayumba kambizi nga mulimu akabizi kamwe wa mukyala Nakayenga nembaga kakati nze nenkwata nenkuteera emifaliso mu ddwaliro nenkuteeramu ebitanda nenkola amakubo nenzidabiriza amasomero nempeerera abaana ebyo mbikola mu mutima gwange ate sikikola nti no nti nkusaba nti ompa akalunze nasigala ku likodi era ewaffe Nakaseke nawe ampuliriza bw'olaba nga nsobola okukugattako ng'omubaka wa palamenti ng'osiima byenkola nonda bw'olaba nga tosiima byenkola obaako ekikyamu okunnonda wali okiwuliddeko omubaka yenna akyogera ebiro ebyokwekubagiza byakoma buli muntu alina okukola kyalina okukola okulaba nga tutereeza eggwanga lyaffe tuli mu matigga buli omu tamanyi kiddako obuuza bannaddiini baga tetumanyi kiddako abaasoma bagamba nayo tebamanyi kiddako abali mu gavumenti nabo bagamba nayo tebamanyi kiddako ne mufuulanga oluyimba olw'okulwanyisa obubbi naye nga mwe mubba abantu tebateekawo oluyimba olw'okulwanyisa obubbi naye nga be babba eggwanga obba otya akaluka okusimba mu mugongo n'okeera enkya kakati ojja kuwulira nga ne mukaseeke ke bagendamu ng'era bebbye ate luli olowooza baali balondera mu nzikiza era basimbanga mu bisaawe ku byalo ne basimbawo ne bebba abantu ne babba ssente z'eggwanga ne basigala nga batambula ennyanja ne bazikubako abantu amasasi kati ogenda ku nnyanja no Lake Victoria tekukyali bavubirako okujjako nga balina akakwate ku bakungu Nakasongola ku Lake Kyoga nga baliyo babonaabona bannansi ne bubamalamu essuubi nga bw'ava mu kyalo okujjako e Kampala addayo ekyalo kye bakitutte kati alina emmundu alina amaanyi yawamba n'atwala naye nga ekkooti weeziri amateeka weegali ne muteekawo okuwamba bannansi abatalina musango gundi bamututte oli bamututte fe abava eruweero tutera okujjukiza mwami Museveni emu ku nnyonga ezaakutwala mu nsiko n'oleka abantu miliyoni namba ng'efudde kyali kitta abantu kuwamba bantu obubbi obwaliwo mu ggwanga obutali bwenkanya naye nga kye wakulembeza bwali bubbi bw'akalulu abubbi bw'akalulu y'ensonga Museveni gyakulembeza yamutwala mu nsiko eruweero n'aleka miliyoni y'abantu ng'efudde kaakati ogambye naawe nga omukulembeza eggwanga mu State House bakubba obadde oyagala ffe tukukolereyo eggaali ya Nuupu tujje tubakwate we tunaakwatiramu abantu bo tookuba enduulu kubanga ffe tumanyi ti gavumenti eriwo ku masiga 3 ba Luganda bako na ba mikwano abantu be mwali kulutinga nga fomale kati olwalero okufuna omulimu gwa gavumenti ng'ofunye akakisa abayiso be balina okuteekako ennanka n'ogenda okulikulutinga abantu abagenda okukola mu kakiiko ka Electoral Commission naye mbu Giso yalina ssebo okuteerako esitampu Giso ng'ali partisan RDC n'omufuula partisan baminisita abaali badde baweereza eggwanga ne basigala nga baweereza ba individuals eri eggwanga lye tulimu ne mu sekendi emuse omukama wange nzikiriza nga shadow minisita w'ebyettaka twagala kwongera okujjukiza abantu baffe okusala ku bibanja buba bubbi okujjako gwe w'ekibanja ng'okkiriziganyiza n'ow'ettaka tewali tteeka likaka muntu kwegula era etteeka likugamba mwabagula ettaka oba ebyalo ebiriko abantu oyo agenda okutunda ettaka alina kusooka kwebuuza ku basenze oba abatuuze ab'ebibanja abaliko ne baba nga bakkiriza neyanziza nnyo ssebo mukama wange nsigadde ndi Lutamaguzi abantu baffe wanika Mbuleere Nakaseke nkyaliwo nnyo okubaweereza ng'omubaka wammwe wa palamenti awatali kusaagaasagana wangaala nnyo ayisa abasajja kabaka wa Buganda kabaleegaleega kabaleegaleega egundegunde kaluziika kabaleegaleega